Abasirikale ne bajja ne baŋŋamba mpite mamange. Waliwo omuyaye yabalese ekiro n'abagamba awo wagula enjaga. Mbu baadde bagajjemu enjaga yonna eri mu nju. Okoze nnyo. Nali mulwadde. Kiki? Omusujja gwali gunnuma. Sinakoze nnyo. Twagenda mu ddwaliro ne bagamba guyinza obba omusujja. Omutwe gwe gwasooka okunnuma, nava ku ssomero ng'omutwe gunnuma. Nga tebabifaako nga ngamba mama omutwe gunnuma. N'agamba bya bulijjo. Njogerako n'emikono gyaffe egiri tubadde tusaakokko. Yenna alina ky'alina tubadde tusaba tuyambe. Kyonna ky'onaatuwa kye tunaagenda nakyo. Tusome. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gy'olanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rimasa oba Metanikura Bongo. Weewaawo bakama banga abantu baundira Bongo Charity Foundation. Olwaleero wano we tuli gy'essomero abaana baffe basomera era ngezezaako okulambulako ku baana be twateekako ko bazadde baabwe nga batukyetereeza. Omu ku bo ye muwala wange ono Usina, omwana waffe mwali bagoberera engero z'abaana mumanye engeri gye twamufunamu ku Bongo Charity Foundation. Abaana bano tebanadda ku ssomero naye ye bambi olw'okuba nti mu kumuvinga wano okufuna ofiisi okukaswa gundi e Kamengo ye bambi ndowooza yalowooza nti ate ku ssomero alina okusigala nga ajjayo wale tunaawadde n'ekikumi era abadde akikola ekitegeeza nti bambi okusoma akwagala. Nkubye ewaka ne baŋŋamba nti nedda Usina yagenze ku ssomero nga kansuka emite ku ssomero ndabe Usina oba mbadde ndi mu bayitamu n'okwongera okukaatiriza bw'omwana Katonda ali eyo alina obuyambi bwonna okutuyambako okukumira obwana bwa Katonda buno ku ssomero. Bw'olaba interview zaffe ezisinga nkozesa nnyo abaana abalenzi kuba be twatwala ku ofiisi. Abaana abawala n'obulala bwonna obulenzi ne tuddamu ne tubuteeka mu maka ewaka then gye tuli bujja tukutwala e Kamengo. Ne mu mbeera eyo ne tweyama nti abaana bonna tuba tuyambako okusoma tujja sigala tubayambako nga bwe tutereze e Kamengo n'okwongera okuggumiza foundation. Usina, how are you? I'm fine. Okoze nnyo. Nali mulwadde. Kiki? Omusujja gwali gunnuma. Usina okoze nnyo. Musujja baga musujja ki? Omusujja gwali munda basooka kungulira mpeke. Dozi n'etaggwayo. Mama n'agamba mponye. Kati mama Chinchi n'amugamba mbu omusujja guli munda. N'atuwa eddagala egganda ne balinnyengera ne bampa. Ne bagamba eriba tebikoze bantwale mu ddwaliro. Kati ne gufuluma. Bakuwa ddagala gganda bagulira empeke dozi n'etaggwayo. Kati wadde onywa ddagala gganda. Okoze nnyo. Kakati omusawo waffe oli gye nakutwalanga ne bakujjanjaba yafudde. Iffe twamulabulabi ku gundi ku TikTok. Sawo Niko munange yatufuddeko yabadde awo mangu n'afa n'atulekawo. Naffe twamulayo ku ssimu neŋŋamba ninga amumanyi. Twamaze essoma gya eddwaliro n'erinnya lye babadde bataddeko buteesi kifaananyi kye. Samunange yafudde. Kakati bangambe okusomera tolina kyowazze nakyo wazze obuzinga lwonsa. Siina bye nazze nabyo. Kati ebitabo wabijjeewo? Bye nakozesa eri ttaamu. Twalese enjeyo, twalese toilet paper, twalese birimu. Usina wange. Kakati
Maama agamba kyali atya? Mulungi. Ate abato abalala Nabo balungi. olwadde bwe twali tujjanjaba bwagendera ddala bwawona kati olyokke bulungi. Kakati buli bwewadde onywera eddagala nabo bwawonye. Bo baabuyise batya nga bakuwa eddagala? Badde twagenda mu ddwaliro ne bagamba guyinza obba omusujja. Omutwe gwe gwasooka okunnuma nava ku ssomero ng'omutwe gunnuma. Nga tebabifaako nga ngamba mama omutwe gunnuma. N'agamba bya bulijjo ne guba nga gunnumira wiiki namba. Ne bampa ssente ngende mu ddwaliro ngule empeke z'omutwe. Ne nzigula nazo nemmirwa ne guba ng'ogukkakana era ne guddamu. Ne baddayo ne bangulira ez'omutwe n'omusujja we namira ye n'agamba biwonye. Ne mbeerawo era ne guddamu ne gunnuma ne bantwala ewa mama Cuncu. Mama Cuncu n'ampa eddagala n'agamba ddyo bwe litakola nga bantwala mbu ekiruddu. Kati olinamu amaanyi wawona? Nali sirina maanyi. Kati olina amaanyi. Kati tolina kakuluma mu lubuto mwonna? Wawona? Kuba ne twali tutandika wiiki ewedde yo saagisomo. Ne baŋŋamba njije eno. Nange ne njije eno wiiki. Omwana Katonda emboozi zino zifuuka complete singa oziteekako oba ozimulisa n'ekisa kyo. Tukwatireko abaana bano basigale ku ssomero nga basoma. Ebibi emabega waabo biba bingi, obulwadde, naye ng'ekyo kya Bwakatonda era kya buntu. Tewali muntu atalwala, tewali muntu atakosebwa, naye ate bwe kituuka ku baana bano kiyitirira obujjanjabi, okutoba ababeerewo, ebyo byonna tebijja ku kamera. Kampeyini ze tukola zikoma ku kusoma, naye ate waliwo obujjanjabi, engeri gye balyamu, engeri gye beebakamu. Naye twebaza Mukama nti twafunye ekifo kyaffe eka Mmengo kye tufaako lwakuba mu kushifutinga awo kampeyini eyo ey'okuleeta updates z'eka Mmengo nagiyimiriza kuba twali tulina shiftinga tufune ofiisi tutwale ebintu eka Mmengo then ate tudde mu kampeyini ya back to school nga tosobola gatta kampeyini 2 oba 3 mulundi gumu. Gomwana Katonda ali atugoberera ojja kubuzaabuzibwa. So bwetumala back to school campaign obwana buno ne buddayo buli 17 ne bonna ne buddayo ku ssomero nga letudde eka Mmengo nga tutandika okulondoola amaanyi gaffe, ebirooto byaffe n'ekisa kyaffe kye twateeka eka Mmengo. Gwe kennyini ojja kulaba nti weewawo Katonda mulungi gye tuli. Eka Mmengo bw'anaaba mu mbeera abaana bano ali tebajja kuddamu Businono nabadde amugoberera wega nti Businono akoze kitiisa, akoze nnyo ekikiridde. Naye bwe tunaabeera eka Mmengo okuteekateeka abaana bano okulima emmere yaffe, okuteeka essomero lyaffe bavaawo ne basomera wali n'ebirala, kijja kwanguyira abaana bano okufuna obulamu obulungi. Ozina toyina pozi gwe twafuna uniform taamu ewedde. Uniform batusaba sente muka? Simanyi tikyadi gyagamba yayogera naawe. Gyali 5,500. Kubanga ate engeri gy'oli omwana omuwala olina ofuna uniform okutambula n'ova ku ssomero n'odda ewaka n'ova ku ssomero n'odda ewaka toli mu uniform kiba kibi. Uniform eyo erina ebizibu byekutaasa. Twetaaga uniform ya 5,500. Teacher, uniform ya sente meka? Bali bangambye 5,500. Oh no mukulu. Okay. 5,500 full. Full ne socks. Kale. Kwa kati wabanga talina uniform nakyo kizibu kirala. Ate nsaba okowole ku bantu abaliwo kuba tulina okunoonya school fees tuze baganda bonna ku ssomero kyova tebannatandika.
kufuna ebikozesebwa tunabifuna wazzebuzi kuba omusomesa yankubira ng'ate usina azzebuzi talina kyayina mba nensaba okuwola abantu abali eyo abatuyamba baze batuyambeko taamu ye neesembayo ogenda mu P6 taamu ye neesembayo ogenda mu P6 otukuzayo mwaka gumoyi ofuke candidate P7 ogituule so mbadde nsaba obakoole batuyambeko okutuwaka school fees taba obuyambi bonna ne batooba okusoma nkoolako mikono gyaffe egiri tubadde njogerako n'emikono gyaffe egiri tubadde tusaakoko yenna ayina kyayina tubadde tusaba tuyambe kyonna kyonna tuwa kye tunagenda nakyo tusome waawo omwana Katonda ali eyo tuyambeko kyonna kyosobola gwalina ekitabo alina penso abaana bano basome abaana ba Katonda bano bagezi era bw'obayamba Mukama agenda kuwa omukisa obwana buno Katonda yabutuwa mu mwoyo ne tubuzaala tulwana nnyo okulaba nga ekisa kyaffe tukiggusa nga tuyita mu kubusomesa n'okubuteekateeka nze nkimanyi abaana bano bagenda kufuna obulamu bweyagaza kuba ffenna gye twayita naye tebasobola kukikola nga Katonda tayise mu ggwe ate gwe atoola n'owa abaana bano oba owere ddala Katonda nkiddamu era oba osinza okuwa okutoola naye kika kyakusinza oba olagira ddala Katonda nti omusiima ebyo byazze akola weewaawo tugenda kwengera nga tuyita mu baana bano sigalako omwomu tunaasobola mpolampola tujja kuba tubaleeta olabe amaanyi go kyegakola mu baana bano n'ekisa kyo kisobola okukola mu baana bano weewaawo usina kale kakati kangende wa maama ntusabire ndowooza okutandika n'emmande nsuubira kyofunayeko ku buyambi tugula ebitabo ne teetupepa n'ebifomu osobola ogifuna naawe fukamire osabe ffe ku foundation tubadde mu kisiibo tuli mu kusiiba tusabire okusoma tusabire ettaka lyaffe ery'Ekammengo tusabire obulamu bwaffe n'okwongera okusaba tufune dokita omulala asobola otutegeera ng'oli bw'abadde tubadde tunafuna kasente nga tugendayo bugenzi n'atujjanjaba ne tusasula mpolampola kati yagenze so kino nakyo tusabe Mukama atuwa omuntu omulala omulungi omusawo omulala omulungi asobola okukwasaganya obulamu bwaffe atuguyewo n'enjigi kuba tuli baana be tetulina wakusaba mulala kale Mukama akuwa omukisa weewaawo